Tamale abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu okusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfuusi takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu. Amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya. Takwagala munaaka n'ateeka amannyo naye ng'akulengerera eringoja era kizze. Kati bw'oba otuuka neetuusa ensi okulaba nga wabula. Bannayuganda bannange beebaza nnyo olw'omukwano gwe mundaze okuva we naviirwako mwagalwa waffe, omusomesa waffe, mukwano gwaffe, taata wange mwami Tamale Mirundi Senior. Tamale Junior bwatyo ng'agaba program kati omukulu wakuziikibwa olunaku olw'Sunday era nga olunaku olw'enkya Friday wakubeerako wali mu maka ge ekyengera era nga wano wajja okusinziira asobola okuba nga atwalibwa ekaliisizo eno egyagenda okubeera mu nnyumba ey'olubeerera. Kati nno bingi ebibuuzo ebikyaliwo era ku bantu ab'enjawulo wabula Pastor Bujingo ayogedde ku nkolagana ye era waliwo watuuse n'olabira ddala nga ebyaddala alumiddwa mukwano gw'enfanfe omukulu Tamale Mirundi nyakusaba virino soka ojimperemu ka like njagala ogiwe ku budde tiimu Pastor Bujingo ebigambo bye olumu biba bikaawu wabula nga olwaleero njagala obiwulirize birimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Kati nno nga sinaba kuwanga mukakati nnyo Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa akugamba ajja kusomera dduwa embeera yo ebeere nga eteerera ddala bulungi. Pastor Bujingo awamu ne Tamale Junior. Tamale Junior kasooke nga yebaza abantu abamubeereddewo ku bulamu bwa kitaawe naddala mu kaseera kano nga bali mu kubanga bakungubaga. Pastor Bujingo atenderezza enkolagana ye n'omugenzi mwami Tamale Mirundi. Nebaza mwenna abali ebweru w'eggwanga obubaka bwe mumpeereza, essaala ze mumpeereza mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa. Bakwano bange mwenna ab'ebweru n'abali wano munda mu ggwanga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne neebaliza nnyo ddala abo bonna abasobodde okujja ku kyaki we tubadde tusabira omwoyo gwa mwami Tamale Mirundi Senior omugenzi taata wange ababadde ku kyaki. Enkya ku Lwokutaano lwe lunaku olusembayo dadi okubeera mu Kampala era tugenda kubeera Kyengera awo maka ge ag'Ekyengera. Gwe mukisa gwokka bakwano be abamwagala ennyo gwe musigazizza okumulabako. Osobola okuyambibwa ng'oyita ku namba 07096401501 gwe wenna abaana abaabuze nga weetaaga okuyambibwa n'okumanya ebisingako ye namba gy'osobola okuyitako. Nebaza nnyo mwenna ababadde Zana, babadde Ekyengera, abatusapootinze okulaba nti gonna amaka gatambula okukola emikolo gino egisembayo mu bulamu bwa ddadi. Ate era essimu gye mbasomedde osobola okuyisa gwe wenna ayina obubaka osobola okussaako. Bakwano bange abalina obubaka musobola bussa ku ssimu eyo 07096401501. Ku Lwomukaaga dadi ajja kutwalibwa mu kyalo ewaffe e Kalagala Kaliisizo, ate ku Sande aziikibwe. So Kama abakuume mwebale kunsapootinga, mwebale kunjagala mu kiseera kino eky'obulumi, eky'okusoomoozebwa, eky'okusoberwa kyendimu, naye nga mwebale nnyo. Mukama abasaasire era abakuume. Tamale tasobola kukwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagalira akikubuulira era bye bimunze ku bye mbadde mwagalira. Ate era bw'aba akwagala akwagalira ddala ne bw'asanga nga mulwana amala kukuba n'abuuza naye tubadde tukubira oli tumukubidde ki. Naye Tamale kyensobola omwogerako abadde loyo. Bw'aba akwagala akwagalira ddala era bwekuba kukulwanira si nze nzekka, ffenna abadde atulwanira. So n'olwekyo tumukubireko mu ngalo wadde nga yeebase. Omulundi bwe yasemba okujja ku Kanani yakola statements nyingi nga zizitowa
naye nga zonna ziraga nti akutte ekkubo lyakutereeza bulamu bwe. Emu ku zo yagamba abaali babuuza nti olokooka ddi n'abagamba nti ate singa mbadde saagala kulokoka nandikomyewo wano. So Tamala abadde ayagala Katonda era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko netunyumye ne mugamba Tamala obeera olimba nti olina amayembe, oli musajja mugezigezi naye abantu bakolera beetaaga balimba. Balimba amayembe, balimba emisambwa, balimba okubayiira omudomola gwa asidi ewakuba ennyondo n'obujambiya na biki. Tamala abadde mulungi nga gwe weesalirawo ky'otwala mu Tamale.